tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya eddoboozi pampita ntambi Jameso Rich Boy Maxwell Junior Kwanti bwekumira wano mpola mpola and tutambula ffe n'olunaku lwa leero tukuleetedde online concert ya Bobi Wine yamana mulezi gwe bayita Bobi Wine. Bobi Wine alina concert egenda mu maaso ssaawa zino so n'olwekyo tumukuleetedde obeere nga omulaba. First time concert yagituuma ensasage mu nnyumba we yakolera record ey'amaanyi nti yafuna abantu emitwalo ebiri mu kanaana n'abeera nti akola record era nga twali muyimbi muna Uganda yasobola kuba nti afuna abantu abo bukyanga lockdown yetandika n'okuba nti bukyanga bakola online concert. Now Bobi Wine akomyewo ne concert endala emanyikiddwa nga Freedom Concert. Eno concert kirabika ekwatagana ku byabufuzi ne political situation eri mu Uganda. So n'olwekyo Bobi Wine olunaku lwaliro asaze okuba nti ayimbira abantu ne Muganda bamanyikiddwa nga Nobianalizi. This is not like tusuubira concert n'okubeera political ng'agenda kwogera ku bintu bingi ebyenjawulo okuli scientific elections, okuli how President Museveni is organizing how is President Museveni is trying to disorganize the elections and the country. That's on the ebyo byebimu ku Bobi Wine byagenda okwogerako. Katukuleetere Bobi Wine concert eno obeerenga ogirabirako, then after tujja kukomawo mpola n'ebintu ebirala bingi tujja kubanga tukola gye bayita tujja kubanga tuanalyzing concert eno after mpola weere kwekumira wano ku mukutu gwaffe omuganzi then katukomemu mpola. Mondays we have in a community, buliti muchabe kuba kuchibiriti, nebizimbe bwe bijja bwe byokya abantu, ebibuuzo bingi nga ansa ntono. Kunonya kamere naye nga bino byenyimba si by'amasanyu, obulumi bunkolokota mutima gwange gonzenkanisa oleyo mbyatule, naye nsinekyuse nnyo bannange n'abasoma abatagana nga batasoma, nsinekyuse nnyo bannange abalina lupiya nabo zibasanga, nsinekyuse nnyo bannange, nsinekyuse nnyo bannange. Wow, beautiful vibes. Yeah, welcome to the cruise. Katugenda kusanga bachali bafeyo ku One Love Beach. Tugenda kusinkana na mikwano jaffe. Naye music is an art, not a science. You see, science yo yabagamba 1 + 1 = 2. From music tusobola no gamba 1 + 1 = 10. Yeah, we can make music anyway. It's a good vibe, but still we talk about freedom. We talk about what we must do as a country. Many times I meet my friends, fellow artists, and they say, "Emwana Bobi Wine going back to politics." Nengamba mwana, politics is not anything special. Politics is you. It is the decisions that are being made for you, whether not by you, but they're made for you. Atono COVID-19 wadenga chali kizibu naye tuyambye nnyo abantu baffe ne bajjukira tibino bibakwatako tebikwata ku bantu balala kubanga ababatufuga bibasalawo naffe bitu affectinga fundamentally be affectinga abaana bo balidde ki be affectinga oba bagenze kusomero bate bagenzeeyo kati saawa zino tuli mu lockdown tosobola kunyonyola muntu relationship eri wakati wa COVID-19 ne curfew na yes kasita obudde buziba batandika bakuba ku bimigo nate nga twandibaddemu naffe ne tu contributing ku bintu ebisalibwawo ku bukuffe tikati otaddewo curfew lwaki omutaddewo anyigirizaani otaddewo lockdown lwaki
era naffe twagala tubayimbiremu kana kayimba bakayita situka tutambule nawe joli situka tutambule. Dance the vibe. Welcome to the Freedom Show. Ladies and gentlemen, naye nga temanyi munywanyi nawe kukumenyese abantu eyo gye mpitira bayongobedde bye basuubira nga byawukana ku bye balaba ate abalala bo ne babyetama banyigirizibwa ne babulako gye baloopa baabwe negye wandibadde olopera kibeera kizibu okufunayo obwenkanya kugamba tosigala wansi ensi bwe kusuula situkawo mangu tutambule mu nsi teri kyangu lugendo luwanvu situka tugende mu maaso situka tutambule embeera emalamu amaanyi naye topowa tugende topowa tutambule luwanvu bwe tulemerako tutuuka boyi imuka tutambule embeera emalamu amaanyi temupowa tugende topowa tutambule lugendo luwanvu. So when the going gets tough, the tough must get going, especially when leaders become misleaders and mentors become tormentors. When freedom of expression becomes the target of suppression. When democracy becomes impossible. Necessary must be done. Emyaka gibadde mingi n'okunyigirizibwa nakwera kubadde kungi boyi n'essuubi libadde lingi nga tusuubira nti oba embeera nakyuka mu wakiri tekati kyenzudde enkyukakyuka gyoyo ya munange eri mu mikono gyo mwennyini kubanga oyo gw'olina omwessuubi amazima naye alirinamu gwesebo kale gwe buli bw'onogwayimuka otambulire ebisoto byekubireko mu kkubo gwe buli bw'onogwa n'olaga nti ogwamu amaanyi balabira ku gwe abalala obugobe bw'oyitamu naffe bwe tuyitamu naye tulemerako baka lwe tunaamalako omuliro gutwakiramu gusinga gwe tuyitamu gwe buli bw'ogwa kuba kuyimuka kale yimuka embeera emalamu amaanyi naye topowa tugende topowa tutambule oluwanvu bwe tulemerako tutuuka boyi yimuka tutambule embeera emalamu amaanyi temupowa tugende topowa tutambule olugendo luwanvu. Ladies and gentlemen, Joseph Sachs. Eyekubangiza muganda wange kugamba situkirawo tulina omulimu omunene gwa kununula Uganda eryesimisa abalindawo bwoba tosobola kudduka wakiri ng'otambula bwoba tosobola kutambula wakiri ng'oyabula bwoba tosobola kwavula wakiri nga weewalula naye kyonna kyekiri sigala ng'omuvinga tewali mirembe gye bagenda kuleetera waka ku sosiyo bwoba toli mu mativo sanokangule ku boisiyo sigala ku kosiyo naye manya rights zo tolema kolerera Uganda gwezimba gwangalyo wadde nga bosiwo teyali wa choice yo gwezanya patio kuba gwangalyo wadde nga bosiwo teyali wa choice yo gwezanya patio kuba lino gwangalyo wadde nga bosiwo teyali wa choice yo gwezanya patio gwangalyo wadde nga bosiwo teyali wa choice yo gwezanya patio lino gwangalyo. Omanyi mwana Bob Marley yagamba omuziki ne bwe gukuba gutya tuyinza wulira bulumi
So it's a beautiful thing. We celebrate music on Lake Narubale, our beautiful lake. Named it Victoria. This is Lake Narubale. We are in a generation that is bringing back what belongs to us. First of all, our freedom, our identity, and in fact, let me take this opportunity, Nubian, to advocate for the restoration of the original names of our natural features. Imagine such a beautiful lake, the biggest freshwater body in the world. It is ours because it belongs to our grandfathers. We are born here, and then you name it Victoria. No, sir. This is Lake Narubale. And the same should happen to the roads. There's no way we should continue using names, Makinon Drive, Makshon Falls. That is Kabalega Falls. And there was even a dare to rename it. Anyway, that's a conversation for another day. We should just be proud that we have a beautiful country, Uganda. Tunensi eyakabi wano osule chijanjalo no gende bibyo no komawe miezi ebiri maso no jawe chokulya nolya. So it's beautiful. However, he who is given so much is expected to him, or I mean from him or her. Katonda tuenensi akabi nyonyo Uganda na ate sometimes ofune chakabi ne chifuka blessing oba curse. It is our responsibility to make sure Uganda is a blessing to us. Like we always say, we twogera kumine ebintu twogera kunze obaku Nubiani, obaku Jose, obaku Azizi. No, everybody, all of us, not just the artists. As long as you are Ugandan, it is your responsibility. So when we send this message, we send it to Uganda. We call out on Uganda. Nubiani mwana soko beko chobagamba wano ba people. Sakala baroze nzemba ambagamba binozeka. Alali. Anti-proud Ugandans. Yes, Truly sir. proud of Uganda. Yeah, This is our country. Teri wakawalala. Naye kimu kyenjagala okutegeeza bannayuganda tulina okumanya nti politics are governing buli part of your life nti Yes, politics is in your livelihood, day to day life nti sukaali gwogula politics yasalawo, transport gwosasula mu taxi politics yasalawo, rent gwosasula landlord wo politics yasalawo. So fenna bannayuganda okwagala eggwanga lyaffe tulina okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lyaffe ne tuteekawo abakulembeze abalumirirwa eggwanga lyabwe, abakulembeze abaagala eggwanga lyabwe. Mukirabye mweno time ya corona, singa ddala abantu abatukulembera baali balumirirwa Munnayuganda, kirungi kati mukiraye nti politics yasalawo buli kimu. Tuli waka kubanga abakulembeze be twalonda bwe batyo bwe basazeewo. So abo be mulonze be basalirawo ffe kati tulina okwebereramu nga tuteekayo abo abantu abasobola otubeereramu abalumirira Uganda. So bannayuganda tuzuukuke tutandika okunyiiga omuntu kasa akola ebikyamu abeere accountable to us kubanga ba leaders balina kubeera ba servant baffe. So leader yenayina avaayo n'agamba nti is not serving you, eyo sign twandibadde twasituka dda ne tugamba okay okoze ekyokola kati twagala abo abajja okuwuliriza ffe abajja okusavinga abantu bannayuganda. So bannayuganda twebereremu tuzuukuke tunyiige, tulina okuyiga okunyiiga obulungi bwaffe, humbleness yaffe, kindness yaffe, bano abakulembeze gye batwalanga weakness yaffe. Buli we balaba nga tuli easy nga bayisa buli kimu kye baagala nga bayisa nga babba buli kimu kye baagala kubanga ffe tubeera easy tusirika tetwagala buvuyo. Naye ke kaseera tulabire ku bantu abalala tusituke nga bannayuganda tudemandinge for better kubanga Uganda is an endowed country esobola otulabirira. We have everything. Kitegera etulabirira nga bannayuganda. Tetwetaaga genda mu nsi za bweru buli kimu ekiri wano singa abakulembeze baali bafaayo okulaba nti no bakolerera Munnayuganda kulaba nga abeera ku top. It's not about individuals, it's about Uganda. It's about all of us. Kati Nubian ffe tusobola okweyagalira kwene ennyanja batunulira naye bwe bagahaabwe tunakwata Bobi Wine Nubian baleke bakole ebintu byabe baveewo ene ennyanja mwana abavubi bajano ne babakuba amasasi abantu ba bulijjo andi ati tulina oginyumirwa ffenna tolina kubeera Bobi Wine oginyumirwa. Waliwo olinga jajjamu ekigulira amagala eddiba. So let's love Uganda. Kana kayimba bakayita Uganda. Dance the vibe. You G my mama land. Wake up,
nation. Wake up, wake up. Well, it was 9th of October 1962 when our nation was born, beautiful and endowed with the promise of democracy, with unity in diversity, different tribes, different religions, but coming together to form a nation that will make life better for the future generations. Well, indeed, we are that generation. We are the grandchildren of the independence generation, and oh yes, we are the grandparents of the future generations. So we must come together to find solutions. Since our leaders don't care about the next generation, all they care about is the next general election, which they also want to rig. We are the country, we are the future, we are the change we badly need. We are the youngest population in the world, we stand a chance. We are the leaders of the future, and the future is today. If we only come together, we can change our destiny. Bobi makuche tulio tiraba wetuli, si wetuli na okuba Uganda. Kwanga twakira banti kikite mwakola eyali omutoluli awusenge emyaka giyise kati yefe emiti emito kuba olabe nga twejuna gwe muti omuto oyibuba olabe nga wejuna saba wenjigire mu bikolwa byolaba naawe ebinyuna ensiyo oneme byakunda kumbali kuloba ensi ngewaba ogiraba oneme nakuba walayise dembe yo terigula bunusu yagala otimanye mutima betuta yebebe basinga okutya Uganda. We are the youngest population in the world, we stand a chance. We are the leaders of the future, and the future is today. If we only come together, we can change our destiny. If we
only come together, we can change our destiny. If we only come together, we can chase this man away. If we only come together, we can chase this man away. If we only come together, we can chase this man away. Woo! Atenga vyaddala. Yes, man. If we come together, we can change the course of history. We can change our destiny. We can change the way people look at us. Once upon a time, we used to laugh at people who came from Zaire, which was known as Zaire then, Congo, under Mobutu. We would laugh at them and say, man, I cannot imagine somebody ruling over me. In fact, misruling over me for 20 years. What? No way. Tugamba mu Uganda tekisoboka. Well, it has been 35 years, yo. 34 years and counting. Plus. It's coming to 35 years. And the same dictator is ruling over you, is ruling over me. Okay? So it is important that you wake up. It is important that we wake up and say the necessary. Ensonga yokalwa kigolola tasobola kusanga gwe nyama yalwo nakuba engoomi is kubanga amanyi nti waliwo answer, waliwo ekijja omukwata naye. Otherwise twandibadde nga abamanyi be balya. Kati tulina okujjawo ekyo nti omuntu alina emmundu asobola okuba omuntu emboko zonna zayagala. Tiwa LDU bamuwadde emmundu asobola okukola kyonna kyayagala. Tibali abakwate emmundu balina no aba bakwate emmundu ffe tulina bafuga. Ffe abasasula omusolo ayina kukuuma gwe ng'era mumulaba ne muloopayo mwe bakasitoma okitegeera kye ŋŋamba. Yensi gye twagala baganda bange, yensi gye tulina okubeeramu. Tetulina kubeeramu nsi nga tuli shy, nga tetuli confident. So enjoy this show, but you know this is going to be more of a conversation as we sail. This is a freedom show, but we talked about these things and we sing about them to make sure those who don't listen to the talk, at least they can listen to the music. What kind of Uganda do we want to build? We want a Uganda that makes all of us equal. Nze naawe nga tuli equal under the law. When we do something good, we are rewarded. Nga tukulabira ku kyokola, si gwe oli mwana wani, si gwe oli mwana wani. No. In a Uganda where somebody is defined by the content of their character, not their tribe, not their family, not who they know in revenue. You know, we want a Uganda where you'll go to revenue and see a national character, not only people that look like each other. You know, we want a Uganda where you look at the police and the army and all, you know, government institutions where people don't look like each other. Because even here on the boat, Muganda is a Monobi, Oli Mugisu, Oli Musoga. I mean, that is Uganda. That was the deal in 1962. This nation should give equal opportunity. But now, man, there shouldn't be that rampant tribalism like we see. Banji tebagala chogerako naye mwana nze nja byogerako. Kubanga nze ye style yange yakubabulira mullo. Kubikuba mutochi. No bikuba mutochi. Rasta said something, man. Sakala mbere nga nze njogera zika. Yeah, man.